Mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo. Akawungezi akalungi akakawungezi ka leero ng'ennaku z'omwezi ziri 10 wazindaba ez'akakonka ku mwezi ogw'omusanvu. Kansubire muli bulungi buli mujasinzidde okuwuliriza. Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 zennyini nja kubaako newankubadde musolo bimu eddakiika 2 nja kusaba mu nsonyiwe. Ebigwata biragaanyi bwe bitera okubeera naye nga ez'eddakiika 2 zibeera ntono nnyo okusinziira ku ssaawa ze mba mbalagaanyizaako. Kansubire muli bulungi. Embalamusizzaako bannyabo ne bassebo buli omu gy'asinzira okuwuliriza. Ku ssemazinga yenna gy'owuliriza oba gy'olabira vidiyo eno nkulamusizza nnyo n'enkwebaza emirimu gy'osinga okukola oba gy'otuusaako engalo ku lwa People Power ne ku lwa Uganda ng'ensi yaffe nti weebale nnyo webalire ddala kubanga oyagala eggwanga lyo. Nga bulijjo sitera kutandika vidiyo nga sisoose kwebaza bantu. Ngero sooka okwebaza bannayuganda mwenna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo abaagala enkyukakyuka nti mwebale nnyo mwebalirira kwebereramu. Mwebale kubeera bannayuganda bagumu. Mwebale kulaba nsonga nakukenkuka mu nsonga. Ensonga zino nno zivudde mbadde muzimanyidde zeeyongeddeyo ku level endala. Nti kati tutandise okusebengerera okutuuka we tulaba nti amateeka gonna agaabagibwa mu bubage bwago nga galina okutambula nga galina okutambula. Gandibanga omumpembe Kawenkene Yoseeri Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi yandibanga ayagala gajjawo constitution agifuula ekipapula akola byayagala. Naye tujjukire lunye nti abaali abeyaddira mu bigere baakola ekintu kyekimu n'obuuza ekibuuzo kimu nti bali luddawa. Bwe twogerera bonna balizira kumwa. Naye nno yenjega yemu emwolekedde okuba nti ayinza okuserengeta wasenkaaba nga teyeesiikidde wadde akawande. Sijja kuba nti njogera birungi byokka olw'ensonga nti ffe omulimu gwaffe gwa kubulira nsi n'abantu kutegeera. Nazzi kuno bannayuganda badde babawa otulo nga beebase bulungi nnyo era bawoomera otulo tuno. Naye ndowooza otulo tuno bagenda batubuukamu olw'ensonga tebajja kulya bikunta. Abaana tebajja kusoma nga bali mu bikunta ate era eggwanga terigenda ttambula ng'abantu beebase. Bano abasajja bo bwe balowooza nti baleese otulo bannayuganda bagenda sigala ku tulo. Balowoozesa abantu nti bannayuganda bagenda sigala nga babuyabuya ekintu ekikyamu nno. Ebbanga lituuka omuntu gwe wasiruwaliza emyaka n'obisiibo n'azuuka n'ava mu butulo n'agamba nti ekimala kimala. Bannayuganda bangi bawangukira mu mawanga ag'ebweru si lwakuba nti baali baagadde tebaali tebaagadde. Abamu baamanyirawo ku lunaku olusooka Museveni yafuuka pulezidenti wa Uganda nti egenda kubeera nsasagge. Lwakuba nti baayagala kiraga nsi ne bo baamanyirawo nti Museveni kafuuse pulezidenti wa Uganda egenda kubeera nsasagge. Era bo abasobola mu bangi baabinyika mu nsuwa ne beeyolekera ensi ezitali zaabwe okuba nti bawangaaliddeyo. Bakaddiyiddeyo bazaaliddeyo abaana n'abazzukulu kati nno yessaawa beeterekemu obuvumu n'okwagala eggwanga libadde omukunula eggwanga lyabwe. Ensonga lwaki nsooka okubaza buli munnayuganda alina gy'ali, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli mu Europe, oba oli mu Africa, oba oli mu Middle East, please weebale nnyo webalire ddala, oba oli waka ku ground nti weebale nnyo webalire ddala. Ensonga zino nno si za muniino olw'ensonga Uganda tugyetaaga. Kanzijukize abantu bano. Mutabani wa Kalekyezi Yoseeri Lutabayisirwa Uganda tugyetaaga by all means. This is to inform you officially that we Ugandans, we need our country back by all means. We are not a joking subject. We mean what we are saying because we are very, very tired with the entire government. Tukoye ekimala kimala. Tetuli bisolo nti mugenda bitambuliza ku miggo. Tetuli sita nti tuli okutta bantu. Tuli bantu abagondera amateeka. Ensonga lwaki amateeka gaateekebwa mu nsi yonna kwe kukakkanya effuubitizi eri abantu abaasooka okubanga bakulembeze mu nsi zonna okuttanga ne bateekawo constitution ezifuga ensi ezo kutambulireko amateeka n'ebiragiro. Y'ensonga lwaki ne Bayibuli amadiini gajja mu nsi okukendeeza ku nzita y'abantu. Naye mutabani wa Kalekyezi weefudde ekizibu mu Uganda nti gwe buli akuwakanya ogenda mutta. Ekintu ekitali kituufu. So nno constitution eri yateekebwa kukakkanya mitima gy'abantu batutambulira ku mateeka gye mutakyakkirizaamu, gye muyisaamu olugoye buli kaseera gye mwagala okukyusa mugikole nga mwagala. Nazzi kuno nno nga tetutera kuwalampa abakulembeze singa bakola ebituufu. Naye olw'okuba nti abakulembeze ate bataniza against we the Ugandans tuba tulina obbategeeza nti ekimala kimala twetaaga obuyinza bwaffe mu ddembe. So nno kino nno kibadde kiggula lugi era bwe maze okutumira bannayuganda bonna naye bannayuganda b'ensobe njagala okutumirako bali basatu bokka tugende mu maaso. Njala kutumirako omukyala
Bahigani ali mu Canada omukyalo oyo mu Uganda awangalira mu Canada oyo mukwano gwange nnyo mu mukyalo wankyuka omukyalo omweru oyo atera okubeera nga akola live videos nga awa analysis ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Mukyala Mariam Bahagani nkulamusizza awo mu Canada we bali nnyo balidde emirimu gy'okola. Abakyala kati mutandise okuvaayo kye tubadde twagala nti mukyala Mariam big up we bali nnyo balidde ddala. Njala okutumira ku Honorable Kyanjo Orono gali mukise Makindi mukama we nkulamusizza nnyo we bali nnyo balidde ddala byonna byotusako engalo newankubadde nti olina obukosefu ne Allah akyakukumya okulanga oyagala okulaba ensi bw'ekyuka mu mirembe ekintu kyewalwanirira ebbanga. Njala okutumira ku Honorable Izza n'abagesera ono n'omukyala abadde emirimu gye gy'ebyobufuzi azikakkaliza mu kibiina kya NRM naye olw'okuba nti yamaze nalaba omusana n'agamba nekimala kimala obukuusa buyitire mu NRM n'akyuka n'ayingira mu kibiina kya People Power. Honorable Shakira Kizza n'abagesera nkulamusizza omukyala ate eri antama eyasalawo okwogera amazima ekiba kibe byonna jja byogera. So omukyala Mariam Kizza n'abagesera nkulamusizza nnyo we bali kutuukiriza bweyamu obwo ate we bali kubeera mukyala mugumu okuba nti oyogera ebigambo ebitasobola kuwogerwa n'abasajja abangi mu Uganda abeetiriiridde bannaddiini abasuubuzi bannayuganda bonna abali mu kunyigirirwa ekitoolero nga tebasobola kuvaayo kwogera nsonga ze balina kwogera. Mbalamusizza nnyo ndowooza ekyo kikyandikoze ng'ekigula luggi naye before nga sinnava ku kigula luggi njala kutegeeza bonna abantu abali mu kuwalampa Robert Kyagulanyi Ssentamu mumufudde emboozi naye ate bwe mba muli gye mwesibira mu bisenge mwogera emboozi zitakwatagana ne mugamba Kyagulanyi talina maanyi. Sisuubirangayo muntu munafu ayinza kwogera ku nsi yonna eyitibwa Uganda ng'emboozi yonna etambula buli katundu konna akanyumira ka Uganda yogera ku Kyagulanyi. Museveni woli, Besigye woli, Mugisha Muntu woli, ebibiina byonna ebyebufuzi woli, lwaki sitiru boogera ku Kyagulanyi Ssentamu? That means ye musajja asinga obunene mu Uganda era ow'amaanyi. So temuddamu kwekubisa mizimu lubaale gwe mutasamirirangako musimini Kyagulanyi abaddewo before nga tanafuuka na politician okuba nti abadde asavinga ebisinga bannayuganda mu buli kategori yonna. Ntandise bwe nti who's Kyagulanyi Robert Ssentamu? Kyagulanyi Robert Ssentamu abadde mulwanyirizi wa mirembe kye tuyita human right actives abaddewo ng'ekyakikola alwanirira mirembe era abaddewo ng'akikolera ebbanga ddene nnyo abadde emmesejje agiyisa mu bikolwa ebyokugabirira abantu ebyokwogerera abatasobola ng'ayita mu nnyimba ze n'okwonyimba ennyimba ez'enkyukakyuka oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nyisa nnyo ebikolwa ebimenya amateeka naddala mu bavubuka ng'ayimba ennyimba okuba buli kibalina okukola okwejja mu bwavu n'okuba nti beetetenkanya ng'abantu beeyimirizeewo n'okuba nti abadde yeenyigira nnyo mu nkola ey'okulongoosa ebitundu mwabadde awangaalira ng'ategeeza abavubuka ne mu Uganda yonna okuba nti beewala okukola ebikolobero byonna ebiyinza obbatuusa mu nkomyo nga kanyeebwa. Oyo Kyagulanyi Ssentamu abadde yeenyigira nnyo mu kye tuyita social and economics injustice and promoting peace and love in Uganda. Njagala ombuliro candidate yenna right now ajjeyo mutwe gwe ng'alinga Kyagulanyi Ssentamu ng'ayina bino ebintu byadde akozesa all along abadde tanafuuka politician. Abadde alwanira kye tuyita racial discrimination, social and economic injustice and promoting peace and love and unity among the candidates who are going to stand right now in this coming presidential elections. Ani alina obubonero n'obukwakulizo bwonna obwenkalo bwa Kyagulanyi bintu bye badde akola kubanga President Museveni yaganti yagenza kulwanirira ddembe ate yali olunalyo kati bali mu kutta bantu abasigadde sijja boogera kubanga you are not worth okuboogerako. That's the fact. Tulina okwogera ebintu ebituufu ebirabikako ng'omusezi agule sowa nti ngenda kulirako bantu bange period. Topic enjimaze ngenze ku ndala nabagambye nti negenda kubeera open roof a directing egenda ku bantu ba individual. Tutandise bwe tuti sharing a video. Njala kutandika ne RDC wa Museveni mu bwakabaka bwa Buganda gwe tucha Charles Peter Kaloli Mayiga. This message goes direct to you Mr. Mbadde nkusaba Charles Peter Mayiga tulako wansi olowooza nti omanyi nnyo okusinga Abaganda abalala naye ndowooza tomanyi kubanga olaba Buganda bukulemye okutegeera tosobola kutegeera kini batu bayiganda kye baagala Abaganda kye baagala. Bwe banga constitution gy'okkiririzaamu ne Mukama Museveni kubanga oli residence district commissioner wa President Museveni Emmengo mu Buganda tolina bwogenda kyewakana okusinziira ku bikolwa by'okola. 2 weeks back you received 2
billion Ugandan shillings okuva mu State House. 2 weeks back, wali receiving billions bili okuva mu State House. Ngaza kukola underground campaign indirectly. Ngeri mu promoting President Museveni. Era sende singa mu ku social media. Endera mu stand says promoting mu campaign za President Museveni indirectly. Olwalero gwe kenyine ba mafia banne Mengo mukedde ku macha ne mulochinga chi program ekitabangawo. Okimanyi bulungi nnyo. Bwe bali bakwasa ddamula ya Buganda Ssaabasajja ng'agikwasa Ssaabasajja kweke nnyini constitution gy'okkiririzaamu ne bayaye banno estating anti abafuzi ab'ennono tebakkirizibwa kwetaba mu byabuwangwa. Naawe kennyini Katikkiro wa Buganda tokkirizibwa kutwetaba mu kintu kyonna kiyitibwa kya bufuzi. Olwaliro lw'okinze campaign n'ogamba nti BBS Telefine egenda kuinvitinga ng'abaana b'ebufuzi bonna bajja bakoleko politics. Since when kino we kitandikidde? Oba olwojagala kulozeza abantu ndigosinga okutegeera kino kijjayo implication nti wali receiving 2 billions to the campaign Kyagulanyi Robert Center indirect without people's notice. Nze njagala kubuusa abantu bategeeza nti Mariaka yafuna billions bili indirectly to defend President Museveni within Buganda era ekyatandise kikola. Olwaliro ekyo program kya launchinze mbwakiriza atadde platform banabefuzi kolona kubagira kubanga akimanyi nti bannabyabufuzi bonna bukyanga lubanga lwa Mindi babadde bajja ku CBS nga bakolera launch. Lwaki launch ogikoze leero? Era lwaki launch ogikoze nga omaze kufuna sente billions ebiri. RDC we umuzeeko. Ebintu byonna byokola bikuimplicating okuba nti mwagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Mwe muteekewo ekintu kyammwe kye mukola nga tukimanyi bulungi. Naye ekyokutandisa okuyingira mu mazina g'enkima ojja kifuna bulungi n'abadde bakusiriikiridde bagenda kulumba. Tit for tat, we need change. RDC wa Museveni Emengo. Please wumuza omutwego wansi. Nina section mu videos na linkola nga n'ebintu nga sagadde kutabangulira family yo ngambi wumuza. But you can force me okujira ne kola open roof. Amakago ku myaka gyolina ne gatabanguka. This is a warning to you. Bobango kimanyi nti constitution ibakola tekiriza abafuzi banono kuyingira mu byabufuzi. Bwe kiki ekikuleseza engalabiyo otandika okulochinga platform ogenda kukulirako ebyobufuzi Mengo. Ate nga ina information wafuna billions bili ezokubira campaign President Museveni indirect mu Buganda. RDC Charles Peter Mayiga owa Museveni mu Mengo mu Buganda. Please weewumuzeeko. Ekyo nkikugambye saagala kwetiriza kubanze sitya. Gwe nkuvuddeko ku Sunday na programu yo. Ngenze ku mulala. Waliwo omwami eyefudde kafulu mu kwanalizinga ebyobufuzi mu Uganda wepono okulozesa abantu nti yasinga okutegeera naye ng'ate entegeera ya Mongoba. This is open roof. Muhammad Insereko nze gwe manyi nga Nyereko Muhammad atasobola dde okulambula ebigere bye ebisukka kilometers 5 ng'ayogera obuvubo n'obuddo. Yefudde kafulu mu kwogerera ebigambo ebitateekatana. Njagala buli muntu adde yagoberera Nyereko Muhammad political career gye yatandika wano otandise bwenti. Omwami ono bifo nga sinnamugendako nnyo ekisooka ng'omuntu alina kye tuyita ennugu. Omuntu yenna ng'alina ennugu tasobola kuwa directive ntuufu ku kintu kyonna olw'ensonga aba awulira obujja. Omwami Nyereko Muhammad alina effutwa. Teri muntu asobola kuwa perspective ntuufu ng'alina effutwa ku kintu. Omwami Nyereko Muhammad alina ensaalwa eri omuntu yenna bamusinzeeko okutegeera. N'abasoma ne mukimanyi bulungi nnyo nti omwami ono bino bikolwa byenjogerako abirina. Omwami ono alina obujja eri omuntu yenna abamusinzeeko. Kino nno kitulagazaawa kitulaza nti omuntu ono ebintu byakola abikola nti yali asuubire nti yagenda okubeera nga Jesus w'ebyobufuzi mu Uganda wepone Kampala Central. But unfortunately he really know that whatever you plan without God's will nothing can prosper. Byonna bya planning by 2021 okuba nti Jesus w'ebyobufuzi mu Kampala Central ne Uganda byagenda biseetera mpaka nakati obyafa. Kati avudde atandise okwogera amafuukuule. Enkyayogera kino luli ayogera kiri. Enkyayogera kino luli ayogera kiri. Njagala kugamba bwenti. Nsereko Muhammad ebigambo mbyogedde ebbanga lyonna abantu baadde bakumanyi okolera President Museveni directly although abantu baadde tebakumanyi. Gwe kennyini njala soko kubuuza in principles wajjira ku kadi ya kibiina ki.
Which political party do you represent in the parliament of Uganda? You came as an independent. You get it? If you came as an independent, also independent candidates are in the constitution of Uganda, which means any Ugandan who is willing not to be given any political party card, he can stand on his own, chetuita independent, era mu constitution ya Uganda mwechiri. Ompulira bulungi? So kati gwe ogenda otambuza obusiru wo ku social media olw'okubolooza otegera naye ng'entegerayo ya munguba. By the way bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi emirimu gy'okola exactly kitaawo nsereko gye yali akola oba nsereko senior gye yali akola during the Menu's regime. It was to spy on his fellow journalists. Okuba nti abasinga obungi baaluzinga obulamu bwabwe. The same thing now you are doing, you are serving President Museveni under the same umbrella of spying on the Muslim community, on the politicians, socialites, and other politicians in Uganda. Ebintu by'ekitabo byali akola lulinawo by'okolera ddala. Kino kyokola kiriidinza okuviirwako obulamu bw'abantu naddala abasiraamu abali mbakomera ng'ojja mu mizikiti ng'otandika okubasipayingako. N'otuuka ne mutuuka n'okutunda ebintu by'obusiraamu kyokkoga nti oli musiraamu okeera ku makya n'osaala. Kati bino ebintu by'ogenda oyogera tebikwatagana. Ekisooka njagala kubuuza nti Muhammad, njagala oveeyo ostating statement eno obuli bannayuganda bwe wajja okutuuka okuba nti oli member parliament mu Kampala Central. Era obesinga kuki okwogera mu bantu one. Gwe kennyini toyina permanent address mu Kampala Central. Omukyala Mary yakyambadde enju mw'osula ey'ebugoolo bikulu 3 Avenue. Teri member parliament mu Uganda lwaki nga alina akazi gesatu nga kake nsereko toyina nnyumba mu Kampala. Tolina criteria yonna mw'osobola kuyita kutandika kwogera ku people power kubanga gwe kennyini oli mwavu mponga byoya. Nga n'ennyumba gye wasooka okusuzaamu olubawo ng'ovudde maka ga kitaabwo. Essente zonna zifuna mu Kampala district ng'okolera mu land board. Era wasomera ku sente za President Museveni. N'ennyumba gye watunda ogenda oga nti okola ebintu ebyo ennyumba agitunda yali ya gundi ya India yali ya custodian board wali obeeramu ewodi Kampala n'olyoka ogitunda. N'olyoka ogenda mukyala Mary ekyambadde yakkuza n'akuwa amaka agali ebugolo bikwosula. Tolina wadde audacity eyimirira kwogera mu bantu nga politician because ekisookera ddala teri munnabyabufuzi ategeera abanga talina mukazi n'agamba agenda kwesimbawo. Tolina mukazi kubanga omukazi yakulema mu maka ago ng'obwenzi bukusukkiridde obufere bukusukkiridde. Njagala otandika okuba nti oli responsible ng'ogenda kuddayo wasa omukazi lyoke tumanyi nti nsereka ategeera bulungi. Twagala oyogere mu bantu ng'olina amaka ago mu bwebugagga mu nsi oyina essawa ku mukono, oyina sofa ne fridge zoyina mu nju n'amasuuti go kyeyobugagga by'olina. Otherwise toddamu kusiwalira ku bantu. Tolina mandate yogera ku byabufuzi mu Kampala kubanga you are less concerned about politics. Ekisookera ddala n'ogamba mbu people power abajja okukima fumba kola nsobi kubanga it's not a political party. Wasoma bulungi nnyo n'oyita P7 senior 4 ne senior 6 ne soma kirejo gati wasoma mateeka akawaira akasoma kuba independent candidate wakasomye ngo jjo kuyimirira omeke tamba nnyo oba if I may ask. Akawairo akasoma ba independent candidate abajja okwesimbawo bwobo jjo kumeke tamba nnyo wazeno okasoma if I may ask. Omwaddugalira sefuli efumba kasooli n'obwongo munda totegeera kubanga gwe ntegerayo ya munguba nnyo eringa ya Teletubbies kubanga mwefude omusingo okutegeera mu Kampala kumbe muli mponga byoya. People are suffering in Kampala Central Division, mostly the traders, because they lack guidance. The person who's supposed to give them guidance, it's you. Oli mukumeke tamanyo oyogere bitategerekeka. Dayosome constitution. If there is anyone who's supposed to stand as an independent candidate, people power kisinde ekyenyigirwa buli muntu yenna asobola okujja okwesimba nga talina kibiina kyonna kimuwadde card. Mind you this. Dayo osome constitution bulungi nga tona meke tamanyo. Ejemizaje amajja okutambula nga mwagala bannamwandu babannamwe mumaze okutana mwagala bannamwandu babannamwe mugirekere kubanga gwe fesyo bwefana kungulu. Era ne mutima gwo kuba tolina ku muntu gwoyagaliza. Toddamu kumanyira kintu kye bayita people power. Toddamu kumanyira kintu kye bayita people power kubanga tomanyi constitution. Member parliament nayo oli mwavu mponga byoya entegera yonna tolina kyosobola mu nsi. Mubulire kusimba amanyi na kuweka tamanyo gakulinga tulera zine nga kulinga zine bikubi bya tulakita kumanyira bantu.
tolina kyosobola. If you can't manage a single wife in your house, osobola kumanaging ki? Kampala Central kulemye, mwe musinga obubbi, mwe musinga obuyaye, abantu basinga obwavu, abantu tebakola, abakozi bonna mu Kampala gakedi bazisibye. Totebulinga ko wadde ekintu kyonna ekiyita mu parliament bagamenti ba traders baleme kusala kujjako bantu sente. Oba nanyini bizima lyokubi oliawo just kumeke tamanyo na kumanyira abantu kufera bufezi bantu. Omuntu gwepanga ko omusingo ekisendo kya people power tojja kisobola kubanga one gwe tolina wogwa toli mu NRM mu toli mu opposition olina mpa wengoli kitenge joli ku mazote ya bwoti okukyoyo okujjako okumanyira kala yokka representing acho ina munda entunula eya maso representing acho kubanga amaso go gabo kaba na butemu tolina kintu kiracho presenting amaso go entunula yo nenjogerayo byokka representing acho era kubanga tukimanyi bulungi nnyo gwe agent wa president Museveni tokyaddamu kwebuuza oba kwebuuza wandibadde mu bantu bonna balina okwogera ku people power wandibadde toyogera kubanga naye mu parliament oliyonga independent bw'oba oli mu parliament nga independent kiba kitegeeza n'abaza mu people power picking up forms bazze nga ba independent ddayo some constitution before you fool yourself. And never fool a fool before fool fools you. Never fool a fool before a fool fools you. Nsere ko Muhammad tuzaako empomompo yo wansi. The day you will get the permanent address, ngo muntu human being, ngo inama kaga go keranga tebaga nti fulumyo obugwebwe nanda we yazizo mu Kampala nja kuwa time olwalira nkukomeza wano nja ina issues nyingi. Tolina mukazi tosobola kumanaginga mukazi wadde 1 week wadde 3 days omanyira kyagulanya badde n'omukazi bwana n'abaana bakulu. Bwa tosobola kulisa mukazi tosobola kwogera mbantu tolina makamo Kampala gojjango josinika amannyo jomeketa amannyo meketeka abantu amannyo. Toddamu kumanyira abantu face yo bwefana bwe ndowoozayo amasoko gaabo kaba gaabo temu bye kabi osobola tuna kyosobola okiwulira olumu osulana mu mmotoka kubanga ekooti yayo ng'ojja omanyira abantu. Ngenze mu maaso nsimbudde njagala kutegeeza parliament ya Uganda ejjuddemu bannabyabufuzi 452. Njala kubategeeza banyabo ne bassebo mwenna bali mu parliament eyo. Mukimanyi bulungi nnyo obuvono obuddo bwa Uganda gyevudde mu bizibu byetubiddemu bibadde bya butenkanya na kutwalira mateeka mu ngalo. Uganda bukyangefuna bwetwaze yakafiirwa obusedde n'obusedde bw'abantu olw'abantu bannabyabufuzi abalina endowooza enfunda to the extent nti beefaako bofuka bokka. Twali tulowooza nti bwe twafuna gavumenti y'abantu abalina degree diploma ne masters twali tulowooza nti enjege yegenda kuvawo tegenda kudda. Naye ekisinga okuswaza ye parliament ejjuddemu abakabe 452 nga mwanammwe mwefudde nampulira zibi muzze ku nkola enkadde egamba ekiba kibe. Mwerabidde nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi kitya. Mwatudde mu parliament mwenna abakazi n'abasajja abakazi abakulu n'abasajja bakulu ne mwerabira constitution ne mugibuuka amacyo ne mugenda mukola ebyammwe bitya. Constitution obwayiro nga tutuuse mu kulonda bulambikiddwa bulungi zze mbasomesa nti kino kye kirina okukolebwa ABCD mwe mwasazeewo olw'okuba mukimanyi mukama mmwe gwe musaavi nga mwenna oludda oluvuganya n'oludda olufuga gavumenti mukimanyi president Museveni abasawo baamugana okuba campaign takyesobola takyalina maanyi gasobola mukiisa kuba campaign mukimanyi bulungi ntasobola kutambula. Ekyo mukimanyi bulungi tulina omulambo ogutambula dead cop gwe mutwesibizaako mbugufuge eggwanga kubanga gukulembeddwa mba mafia abaagala gulemereko gufiireko nga tebaagala kufiirwa bya bugagga byabwe ne mu bypassing amateeka gonna agaliwo established mu constitution ya Uganda okuba nti mutusibako the dead man walking as if ogwo omulambo gwe gulina million atan. You think the 45 million people of Uganda temuli ina vision oba temuli asobola kufuga Uganda? Obukulembeze saati njijjamu naawo n'ojambala obukulembeze buweereza watasobola buweereza tulwako wansi naye mu abakazi abakulu n'abasajja abakulu parliament 452 temuli muntu ayinza kulooza nti asobola okukulembera eggwanga lya Uganda ne muddira omulambo ogutambula gutyasobola kukoba kampeni wadde ddala 2
ne gugamba mbu gukyalemerako muguwa mandate ey'okubuuka amateeka gonna agali situated mu constitution muteekewo scientific elections. How they are you? Ekisookera ddaka mbategeeza before nga temunnakola nsobi constitutional court ne high court babagamba you shouldn't engage in any fresh elections without tackling the electoral reforms. Ekyo high court yakibagamba temwakifaako ne mukibuuka era musazeewo muleeta amateeka agamwe mubuuka amateeka agaliwo era muteekewo scientific evidence kuba mukimanyi bulungi nnyo we are led by a dead cop man whom you serve because they have money, which is wrong. Ekyo kikyamu mubuusa amateeka agalaga state of emergency nengeri ne bagimanagingamu mubuusa amateeka agawa Kadaga nti Museveni time ebeeddeko mu gw'omunene omwezi ogujja Kadaga alina ofuuka president ne Kadaga omukazi omukulu alina bachelors alina masters naye yennyini teyeesobola awulira atya okuba nti afuga Uganda olw'okuba bamuteekako emmundu ku mutwe aleme kukola ki aleme kuga nti agenda kufuga Uganda kati zino zonna option muzigjeewo njala bagamba this is the fact for the first time kankyogere ekisookera ddala buli lwonyigiriza ennyinda egireeta omusaayi Museveni yekennyini Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi yagenda mu nsiko mu mwaka gw'ekinaana ng'alumiriza akakiiko by'okulonda akalika ku lw'embeerwa omugenzi Paulo Muwanga okubba akalulu ka Dr. Paulo Kamwanga Ssemwogerere oba DP ye yali waakuna oba yafuna nabbako n'omuwogogu yafuna Crispus Kyonga kati ambassador wa Uganda e China gwe yafuna njala kubuuza President Museveni gwe kuolwo olunaku lwagenda mu nsiko walina options ki option wagamba nti amateeka gonna ne constitution bazibuuse option gyonna yagenda mu nsiko bw'onyigiriza omuntu n'omutuusa ku kisenge ky'abalina okukola kyeki kwe kwerwanako okwerwanako kwe kuluwa constitution etuwa ennwana za mirundi ebiri mu constitution okudemonstrate nga kyetumugenda tukkiriza endala yakwata mundu eyo yo weri mu constitution okudifendinga constitution so bwe mba mwabypassinze constitution eno nga mwagala teeka bintu byammwe by'ekiyaaye temulowooza nti mmwe muyina monopoly mu action ekizibu kye tulina bannayuganda President Museveni abadde mu buyinza nga yeeterawo opposition yeeterawo abayeekera yali ku luuti nga buli kimu kati ssaawa zino mukimanyi bulungi system ebeera esinga obulungi nti abayeekera bawandiike this time around abayeekera bagenda kwewandiika abaliriyo President Museveni olibadde n'eddembe lingi nnyo okuba nti gw'obadde orphan amegu wa buli kimu the only thing kyemutana experience nga kufuna real opposition eze yakyagulanyi ne mu real battle and action bati temufunangayo serious challenger abeero ddiyo abatumanyira abatta abaana baffe era bakola buli kimu tebafunangako reply kuva mu masasi ge bakuba mu bantu nga waliyo omuntu amuddiza essatu the day you get the reply from what you are doing mbabuulira temujja kubeerawo omuntu akyasinza okutya essasi ku nsi kuno kubayite omusirikale ye muntu asinga okutya essasi era bano abasajja bali wano beefuula mbu bagezi nnyo teri muntu yali afunyeko reply ntuufu temufunako opposition mu resistance but the day you get the reply from the resistance mujja kutegeera ebikolwa byogera kinene nnyo okusinga ebigambo tubigambye abantu babiwulidde nammwe kenyini mbitegedde naye bagamba mpulukutu za musota zigenda namuggo lubaale embeera nga n'embiro kwotadde kati saagala mulowooze nti mmwe musinga okutegera mu Uganda mwagenda musiko nga mulina abantu 27 ffe tuli more than a million plus ate tetwagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda kubanga constitution gyetugoberera etugamba tulina okufuna peaceful transition of power naye mumwena atulingiriza ennyo ennyindo actually bwenejja temutunenyanga kubanga twagala kuliberatinga ggwanga lyaffe ekyo nno nga nkifundikira bwe ntigenda kifundikira bwe nti mwenna buli muntu ali mu Uganda kikkakata okyankanya okukyusa eggwanga lyo oba oyagala oba toyagala okitegeera kikkakatako okukyusa eggwanga mu mbeera yonna gy'oyagala kuba tetugenda kusigala mu Uganda nga tunyigirizibwa mpaka njagala bategeeza official nti constitution ya Uganda kipapula President Museveni kyakyusa kyayagala essana kyakyusa era mwawula ne bamba parliament omwagira enami agamba constitution it's a user puppet where we can change it every day and right now as I'm speaking we can change it omukazi mwamulaba ng'akyogeddwa NRM nti anytime they can amend the constitution the way how they want. That's exactly what they have did right now.
Mwambe nize constitution ne muja amateeka agaligo nagaliwo written in the constitution, which means you are forcing people to take action. Action is the next step, but don't regret. Kubanga bwonyigiriza ennyo ennyindo gireta ki ogireta omusaayi. Ebigambo tubigambye, amateeka tugagoberedde, buli kimu abantu bakikoze. Mwe kye mwetaaga mulowooza nti bannayuganda basiru si basiru. Bannayuganda bajja kusituka ate bajja balagako. But action speaks louder than words. Kino njagala mukitwale. Judge Byabakama, currently the agenda okubeera nga presiding officer gomuyita chairman of the commission. Kino njagala okyegaana. The day General Salimu Akanda naho Salimu Sarero yayita companies zonna ez'ebyempuliziganya mu Uganda ogende we Erwero okuba mugenda kukola contract y'okubba obululunga bwe mwabukola. Gwasituka n'ogenda wa President Museveni omutwalira already doctored results ezigenda okusoma mu kalulu akagenda okujja. You yourself Judge Byamukama wasitu mwasindika communication companies zigende wani ewa moto wa president gobata Salimu Akanda naho gwe kenyini Judge Byamukama n'osituka n'ogenda wa President Museveni mu State House nga already maze okudraftinga doctored results eziraga biki already results zemwina mu kulonda. So why do you fool Ugandans at this extent that you are organizing peaceful elections while exactly you know that you've already doctored the results? Already maze okukola survey ku local ground na international ground nti Kyagulanyi Centamu n'ekisinde kye kya People Power kirina 75% ey'obuwagizi mu Uganda. 75%. President Museveni ayina 20%. The rest, all the others, by not 20%. Echo save mujina mu ngalo munjida ku fayiro. Kyagulanyi Robert Centamu okisinde kya People Power ayina 75% of the votes or the support among Ugandans home and aware. Even the international community supports Kyagulanyi Robert Centamu politically to change Uganda. And you know exactly Museveni holds 20% of the support locally. And the others, they have 5%. But you, Judge Byamukama, watu korede mwakoze the doctored results zisoma ziti. Kubanga mwatuka mukafuka mwene mugamba, we shouldn't waste our time. We should already doctored results. Kino okuba okulona mutu mukufule just kulaga bantu ti waliwo okulona ninga muri results zamwe. Results zisoma ziti. Mu biwandiiko emunoolole bye mwa drafting nze damuga President Museveni agenda kuwangula ebitundu 5 ku 10. Eyo wini ya Museveni bagirina mu fayiro zaabwe. Bagambye Robert Kyagulanyi Centamu ayina ebitundu 4 ku buli 10. Ne bagamba nti abasigadde bayina ebitundu 3. Already the results muzirina naye nga wazitwalira President Museveni. Kati lwaki mubuzaabuza abantu? Muga mutekawo scientific campaigns, mutekawo okulonda. Tell the Ugandans that you have already the results. Kino mukikoze njaba wa live example. Sagala muntu yebuzabuza nga afukana bambugo namaz. Ngenda bawa live example. Bwe twali mu kalulu keke Hoima. Baram Bebe Cool bali de before nga amaze okulangira results ezinava mu kalulu ke Hoima. This is a fair example jemba wa Baram Bearuga Hale Bebe Kuru mutabani wa Bidandi Sali bali bamaze okulangira results already ezakaluke Hoima nga bazirina. This reflects with this exactly. Already muina results za mwezakalu akajja. Sagala mututwale mukemebwa naye tulonde mbulungi tukize results zinava mu kalulu. So sizineza mmwe enjinge. Okitegeera? Sagala mututwale mukembe wabula mutulekere tulonde bulungi akalulu kano kabere obulungi olw'ensonga kyemukula mukimanyi bulungi mwali mukikozeeko. Abagala okumanya bino byenjogera mujjukira akalulu ke Hoima Balamu Bebe Cool bateeka ku mutimbagano results ezaali zifa mu kalulu ke Hoima before nga tebanazirangirira.
nabano be kimu kye bakoze already balina doctored results eziriyo nga baga President 7 aina 53%, Chagula aina 45%, others balina 3%, bozigata zonna zikuwa 100. Bino bagenda bikozesa nga bayita mbakafulu bawokuba n'okukyusa figures nga bakosa telecommunication companies na bagamba last week nti bakwata Airtel ne bakwata MTN ne bakwata Smile ne bakwata ne Nira ne bazitwale wani wasali musalimu makage eri erwero ne batandika okukola engeri bagenda okukola mu plan y'okubba obulu buno already balina results zaabwe. Kino olumalo kikola already batandise okuteeka ku deploying amagye buli section yenna ya mu Uganda nti babatu bana bekalakasa balyoke bakole ki batandika okuba abantu emigo n'amasasi olwokuba nti results bagenda kuba basomezi zino zennyini eziri already. Kino kitulazaawa kitulaza nti omusajja Kalyemire yavayo n'agamba we shall crush anyone who opposes the results of the coming elections. Muddeyo musome post yeyo yakimanya atya nti abantu bagenda kwekalakasa about the outcoming the results ezigenda okuva mu kalulu kano. Dayo think twice, dayo lowooze lwaki yavayo nayogera ebintu bino. Golowooza lwaki yavayo n'agamba nga ne bateeka emizinda emundu bikibeera bitimba ku social media ntujja bacrashinga because bamanyi olwede kibaakola bakimanyi. Bakimanyi kibaakola oba bakimanyi kibalinawo olwede bakimanyi. Mugamba scientific election kuba mukimanyi already muli mu negotiations n'opposition. Kino mukikola okubuzaabuza on daily basis okubuzaabuza bannayuganda awo sigenda kulwawo nvuddewo ngenze ku kirala. Njala okutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna gy'alitegeeza omuntu wo gwe kikwatako asevinga eddata we ku ssimu nga tadda mu kusharinga bintu bitakwatagana mutwe na magulu. President Museveni okuva lwe bagenda mu nsiko badde bakolanga ekintu kye bayita divide and rule and diversions. Ajja n'akola ekintu n'ateekawo ekirala okubajja ku kirala kimbadde muze bateeka ku kirala. Essaawa zino buli socialite yenna oba ali wabweru wa ggwanga oba wa Uganda bagenda mukozesa okudivertinga bannayuganda bajja ku kintu kye baba meetings. One, there is a mass killing of Ugandans countrywide by the local defense officers. But this bwe mukiconcentratingako President Museveni babbi banne nga bateekawo diversion ey'ekintu kyonna. Diversion zibateekawo baleeta ekintu ky'olaba nga kisoboka naye nga tekisoboka. Enfa yakaffe n'okuziikula entaana yakomawa nowhere. Muze mula diversion kati batuleetedde ono guno omusambwa gwa Nancha mugujje kukola diversion eyo ne twagitegeererwa kuba twali twagala kukusomesa class otegeere twakuwa diversion kuba tusobola okukusaanyaawo gwe. Ekyo bali mu covering up accountability ya COVID-19 kubanga World Health Organization ebagaba ebintu mukola tebiriyo bali mu covering up nga bateekawo diversion. Bagezaako nnyo kavalinga ebintu byonna batandise okukola okuteekateeka okutta abantu mu kirwadde kya COVID-19 ng'okulanda ekisaawe ky'e Namboole ekibadde kirina okubeeramu emizannyo bakifudde malwaliro. Njagala kubuuza right now tuli mu quarantine amasomero gaggalo tegakyakola. Entebbe district oba Entebbe municipality erimu amasomero okuva ezzana mpaka ku kisaawe Entebbe. Lwaki amasomero gano agali ku international level ng'ate gammwe sigo muteekamu facilities n'ebitanda okukuumiramu abalwadde musuubira nti abalwadde ba COVID-19 oba ba suspect be musuubira nti bagenda kuva Bulaaya nga balina obulwadde. Lwaki amasomero ago sige muteekamu ebitanda? Olwedde amasomero galina ebitanda kuba ga boarding school. Mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda. Era ne mukozesa Namboole stadium as escope ng'ekyokubuzaabuza. Escope got okubuzaabuza bannayuganda mu kintu ekimu ekirala. Lwaki temukwata amasomero gammwe agali ku international level gakisuubigaani ani gonna okuve gonna ne mukwata ne mugaa nti buli muntu ava e Bulaaya ayina kutuukira mu karantini mu masomero gano than using Namboole. Mukola diversion okujja myaka 16 kutuuka ku myaka 18 13 muli bakwata countrywide abamu babuzaawo mubateeka mu makomera mubasiba.
ekyo nakyo mukibulizawo okukwata abantu ne mutakawo diversion zino simanyi papa mugekube mukazi mukuba muto tugende tumuzike tukole ebirala tukoye diversion zino kubanga mu kifudde kyakuzanyira kukanjala tutegeza banda Uganda nti buli kintu kyonna kyolaba ku TV ya Uganda kiri well sponsored by the State House nga diversion oba aliwo go bajjemu eriiso oba teyazadde oba yazadde oba ono bamuvumye oba oli azze kukola ki it is official diversion ekintu kyolina okutwala nti kikulu kyekintu ekivudde mu Robert Kyagulanyi Center mu Joero Ssenyonyi ne People Power ebisigadde oba bukedde yekikubye oba New Vision oba ani it is a diversion. Don't give them time, don't waste your MBs ku bintu ebyo. Media ya Uganda eri compromised 100% by President Museveni and the Internal Security Organization zonna zezigimanaginga. That's why mulabe ne Katemba abantu bazze mu studio batandise gambo balwana kubanga baagala ku bantu bafuna tension yakubeera ku ekyo mwogere ekyo weekly daily nti buli ku ekyo. That is babajja ku mass killing of Ugandans, accountability ya COVID-19, babajja okukwata abana avuka bali mu kwata countrywide nga bateeka makomera no kubasibanga tebawozeseddwa kubanga ekyo tukina ku record. Right now, on daily basis, Uganda efiro abavuka bali ku myaka 16 kutuuka ku 3 abawere 10 on daily basis nga battibwa ebitongole ebyokwerinda. Baba kuba amasasi, baba tomeze mmotoka, abala battira makomera. Na ye kino bwe kitandika okufuluma, government ngetandika okuteekawo diversion. Nze kino I bet mujja kulaba ko ne Dudiza Museveni obeza Janet obeza minister yenna to divert ebintu bino. Bajja kukola ebintu ebitasoboka okulanga bajjawo bintu bino okulanga baba diverting kubanga zeno many issue kati eziri mu Uganda. Scientific elections bamu implicating zo na agendawo nga bakozesa parliament which is wrong tekiri mu constitution. Okutta abantu bulunako babatta kati bagala teekawo media okuteeka ebintu bateekawo okubuzaabuza. Accountability ya COVID-19 niyo bageza jibuzaabuza. Okupasinga amateeka agateteeseddwa kuwadde which mu parliament kigenda maaso kubanga baagala kuyisawo kintu kyabwe bakiyiseewo. Ekyo nno kyemukola bakiyita kweyiwa manda mu mbugo. Kyo nkivuddeko ngenze maaso. Ensonga endala, bannasayansi n'abasoma psychology bagamba nti omuntu bw'asirika n'atayogera ayinza okwekola ekintu okukola omuntu ekikyamu. Naye omuntu bw'avaamu n'ayogera ekintu ekimuli ku mutima akakkana obusungu. President Museveni mu myaka gy'ekinaana mwali temusobola kwogera. Mwasituka ne mukozesa ebikolwa by'eggulemu ne mugenda mu nsiko okutta abantu. Essaawa zino ffe tugoberera amateeka n'ebiragiro kubanga tuli ba .com era. Naye still bye twogedde muganyo biwuliriza. Kye tulina okukola okweggyako obusungu obutatuusa bulabe ku bantu ba bulijjo. Bwe twogera ebigambo bino obusungu butuva ku mitima kubanga omuntu bw'ayogera ekintu ekimuli ku mutima akakkana. Kati mmwe system gye mwaleta mu Uganda nti amazima kwe kuvuma, then amwe abeefudde abagezi abategeera the moment you speak the truth in Uganda they turn it that it is a lie and it is abusive. Eyo system ogisanga mu Uganda bw'oyogera amazima kuba kuvuma kuba kuwemula ati kuba kutayagala ggwanga lino diyekera. Naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'asiba obusungu kiba kyabulabe nnyo. Abasajja batega bomu abali shababu ba Al-Qaeda basiba obusungu n'ennugu yaabwe eri ensi ze bataagala. Najje neesiba bomu n'atulika naye nga siyandibadde option. Singa basobola okutula ku mmeeza ne boogera issues ne bazisolovinga bali tebesiba bomu mind you, but bana abantu babasobola okuva ne boogera. Ffe tetugenda kufaayo amazima bamagayita bivumo tujja sigala nga twogera amazima mu continuinga nga muntu gantu bavuma. Tetulina gwe tuvuma, tubabuulira amazima okweggyako obusungu bwaffe. Tubabuulira amazima okweggyako obusungu bwaffe kuba singa tunaasirika ntutulika butulisi. Ekinava mu yebera kati mujja kyagala. Muleke bannayuganda boogere, abantu boogere mpaka lwe banaggwako obusungu. Kuba bwe tunaasirika nga mugamba bye twogera tuvuma tulimba, abantu bajja kubeera banyiivu. Omuvubuka oyo yafiiridde mu kadu eyeekyezza mu poliisi yayogera n'ayogera ne bigaana. Option gye yali alina kugamba yagamba okutta omuntu nze kannette. Ekyo kye mbagamba bw'otayogera kikuli ku mutima you end up committing suicide. Let Ugandans talk. Osanga obusungu bunakkakkana. Bwe bunakkakkana then tujja kulaba kyekiddako. Kati mmwe abali eyo nga mugamba ffe okwogera kwaffe
tuba tubakoze eki tuba tuvumi oba tuwe mudde. It's a wrong take and a wrong information. Tujja sigala nga tuogera mpaka gwawulira nti kyenkugambye mba nkuvumye kitwale mu linnya lya Yesu. Awulira nti nkugambye ekituufu tenkuvumye kitwale mu linnya lya Allah. Akulira nti nkuvumye kitwale mu linnya ly'emizimu ne bajjajjaffe bonna abakungu bagira bannayuganda bonna abasaba mu bitundu ebifuga Uganda yonna nti tujja kwogera amazima anti bwe tunasalawo ekyokkola. Temwagala kuwulira mazima. Ekyo nkivuddeko. Njagala kutwala ku kirala. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki media zonna mu Uganda zoogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? Gwe muyita omunafu. Amawulire galumba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ba socialite balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ba politicians balumba Kyagulanyi Ssentamu. NRM balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abatalina kyakulya ekyemisana balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omunafu. Why do you concentrate on one person? Siye munabyabufuzi ali mu Uganda yekka. Museveni waali, Besigye waali, Mau waali, bonna we bali. But why do you concentrate on Robert Kyagulanyi Ssentamu, whom you think that he can't win election? Temulabanga mwekuba goro. He's the most strongest candidate. Aliwo kati yensonga lwaki each and every person is concentrating on him, because you know exactly he's going to win you. Empapula z'amawulire zikuba Kyagulanyi, radio zikuba Kyagulanyi, TV station zikuba Kyagulanyi, abantu ba Ssekinnumba ne befuzi bakuba Kyagulanyi, buli omu akuba Kyagulanyi. N'alina amanya agengeregeze omuddugavu ng'essefuli ezifumba kasooli eruka ya wali n'avayo n'amanyira Kyagulanyi nga tasobola dde okumanejinga omukazi wiki mu nnyumba. Mubulire genda kugula bamala yako kubo nakumalira serezo nazajja mu parliament ng'omusaala okugenda buli roje ye Kampala esingamu ebbeeyi nga ibaka n'omukazi n'afuna mandate gyeyokere. Bombuza kadi kuyajira mu parliament tasobola gikubulira n'otunulira embaata kabuzi zino loga zino tuli luda mu nsiki. Ekyo kitegeeza nti omusajja gwe mupankirako w'amaanyi. Singa tabadde w'amaanyi tosobola kuba muyembe, tosobola kuba nkonyogo oba jjinja ku muti nga tekuli miyembe, tikiriiyo. Era bakusanga okuba enkonyogo ku muti ogutaliko miyembe bakuyita mulalu. Kati omuntu aliko emiyembe embona ye Kyagulanyi Robert Ssentamu, y'ensonga lwaki buli mukuba left and right and center. Museveni nga temwogerako, Babo nga temwogerako, FDC nga temugyogerako, because mumanyi hot cake ye Kyagulanyi Robert Ssentamu era muyino kigumira. Okitegera muyino kigumira. Okitegera kati kyonga kivuddeko. Ngenze ku diversion endala. Mukulu Gashumba ne muwala we Shaira Gashumba ndowooza bwe mba temulina byakukola mwandize mu ssabo lyammwe eri mu nnyumba yammwe ne musabira empewozi ne musamira empewozi wammwe than frustrating Ugandans and diverting them. Gashumba bw'oba tosobola kuva ku Kyagulanyi Robert Ssentamu na bigambo byotandise okwogera ebigambo simanyi waliwo tribalism egenda maaso. Nze ndowooza you concentrate on your daughter and your personal business and your shrine which is situated in among the rooms in your house. Nja kugira open roof ekinaddako tojja kyejjusa. This is the last warning. Gwe ne kawalako mukoze diversion from Monday up to Friday. Nkuwarning omulundi ogusemba nja kukolako open roof ojja kwejjusa lwaki ensi ebeerawo mu Uganda. Nze sina gwe ntya kuba sigenda kuwasa omukazi wo, sigenda kuwasa mwannyoko, sigenda Uganda kukyuka. Amazima tujja gogera nga mazima. Otandise okujja ku social media ng'oleeta kawala kukojja ebikoge emboozi zitakwatagana. Ng'empale z'osiibamu n'amakoti g'oyambala. Banyumya emboozi bantu baagala kulya emboozi zikulaakulanya ggwanga munyumya ogera ekigambo there is tribalism in Uganda. Simanyi people power is promoting tribalism. If I may ask, what is tribalism? Can you come out and state and define the word tribalism? And who in people power has mentioned tribalism, if I might ask? Because me, as a person, I know all the tricks of NRM President 7. There is divide and rule, intimidation, eliminating and killing, and torture. Zebintu Museveni byasinga okumanyaamu awo. Yensonga lwaki ye mu kaseera kakati abaga atandika okugamba nti waliwo okusosola mawanga. Ani asinga President Museveni okusosola mawanga? If I may ask. If you can hate Baganda, who brought you in the state house right now where you are?
ani asinga okusosola mawanga gashumbo gama nti bakusosola mawanga okusosola mawanga tukupromotinga teri asosola mawanga kubanga woli siwozalibwa naye ng'oli muna Uganda ine eddembe okubeerawo ekyo kye tribalism kubanga woli wolya era woyogerera ebigambo waliwo yaganya okwogera ekigambo gwe kenyini wa ku TV ne weyogera ko nti oli munyarwanda wali yaganya nti oli munyarwanda it's your choice okweyita kyoli kubanga it's your right but njagala ove owulira omuntu where people power promoting the tribalism njagala ombulya people power we supporting the tribalism. I had my friend Swengere simanyi oba kuwaddeyo emberenge oba kuwaddeyo akasente kaliyo nawe yinza okuyitaawo naye njagala kusaba mubuwombeefu nga situnagenda mu bato Swengere weewummuzeeko entale zimu tojja zitegeera you a comedian onoonya kawogo you are not a politician but you have all rights participating in politics naye ekintu kye tuyita tribalism mu Uganda temukyogera kubanga temukimanyi kubanga ekyagifuula Uganda as a unification or Uganda it's because erina amawanga gasuka mu 8 agakwatire wamu era gakkirizganyize wamu kyemutamanyi mutulya bulungi if amawanga 8 plus gasobola okutuula ne gakola Uganda era nga gali mu Uganda gagifuga ani go basosola go basosodde mu mawanga tewali yasosodde mu ggwanga wadde okwogera ekigambo nti gundi mubi twogera mazima kati mweyo mentality president Museveni jana ndisoba wa sent mugambe tukusosola mu mawanga mind you that is a wrong track kubanga kyemuzanyisa temukimanyi kyemukuriyetinga sosola mu mawanga kintu kirala nnyo kubanga ne mu constitution mu kiri mu mawanga 85 agafuga Uganda mwegendeze ebigayo bye bagamba okukola oba okwogera gwe mwogerako kyandada mugenya agenda jjabbali katugenda sigala nammwe botuka mu Uganda muri botuka mu Buganda wakati mu Kampala muri mbuli gwanga eribeeramu ne liryamu emmere basulamu ne babeeramu buli kimu botuka ebusoge jinja waliwo buli gwanga lyonna eriva mu kitundu kya Uganda libeerayo botuka embala waliwo buli gwanga lya Uganda libeerayo Uganda is a free country whereby buli muna Uganda yonna wali asobola okutambula n'ayingira tolwe kubagaana ate noveno mugambo waliwo tribalism where Mr. Swengere please wetereze tuva mu line wetereze ezo sente zabadde okutandika okutambuza ekigambo ekyo zatandikiddeko olyo malaya oli ate gwe malaya gwe nina party firi mwegendereze ng'oddamu okwogera ekigambo kyonna party firi gye nina kugwe mukazi gwe eyinza okuviirako n'amasomero okuga nti gago g'opangisa okuggalibwa kubanga bannayuganda ba South Africa bakoowu nnyo nkubuulira wegendereze nnyo ng'oddamu okwalugera ku kigambo kye bayita people power singa ononyiza bulungi party free gende tenza n'okuviirako amasomero goko ebizimbe byopangisa n'amasomero okuggalibwawo ekyo nkuwonize ng'obudde bukyali kubanga olina stunt gy'oyagala okukola ku ssente ze bakuweereza waguzeko benz eyo ogenda olina omuntu w'ebifaananyi gwe wayise okuva e Kampala wadde akuba ebifaananyi mulungi nnyo atandika okukuba ebifaananyi mutandika obiteeka kuki ku social media ng'ogamba mbu simanyi oli wa bbeeyi nnyo olina ssente Museveni yakuwadde ssente namwe olina ssente otandika obiteeka ku social media to divert people we know you have your personal money zizo but stunt z'oyagala okukola let me warn you this singa ogeza n'okikola ku ssente zemmanyi nti bazikuwadde ne benzi gye waguzeeko gy'ogenda okukubisizaako ebifaananyi mu makaago gonna agatemyanga omuntu gwa nti gw'olina n'obiteeka ku social media party free is going to load egenda kuba more dangerous than part 2 and part 1 I'm warning you which might lead to the closure of your schools in South Africa people are serious and you are tired of your bullshit nkubulire stunt gy'otandise bakuwadde waguze benzi setu message twagifunye watumiza ne cameraman kuva Kampala special akuba ebifaananyi bw'ogenda biteeka ku social media ng'oli ku benzi bakube mu nnyumba yo buli ngoye eyo waguze engoye zimwe za bbeeyi eyo stunt yo giwummuzeeko era nkusaba otherwise singa onoogikola party free nejja togenda tunenya nvudde waawo ekirala njagala mutegeere nti mu race eno gye tulina omuntu asingamu amaanyi alina 75% Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye kya people power oba omugendo gwa people power y'ensonga lwaki TV stations zibeesinze ku ye okubanga zimukolokota
yensonga radio stations zibesinze kuye nga zimukulokota ne ba presenters abaliko nawe wefudde basiru mu bintu bibakola utandika okubuza ebibuzo bitakwatagana. One mwamule ku radio Sapiensha gaya badamu interviewing mu professional ya journalism oyitalina kubeera mu studio nga atuzizaawo engalabiye kubanga byaddabuze tebikwatagana na program twade ku political issues baleta issues ezitali political oyo ye twamugobeddewo kunako olusooka. Ekyokubiri mwasetting essaawa nga mukimanyi bulungi nnyo mu Uganda mulimu kafyu atandika ssaawa emu ne musettinga program eyandibadde y'essaawa 10 ne mugisettinga from ssaawa mpaka ku ssaawa 3. Mwali mwagala kwasa Kyagulanyi radio Sapiensa and the management mwali mwagala kwasa Kyagulanyi Robert Center mukimanyi bulungi program kafyu Uganda jali atandika ssaawa emu mwe program mwagitandika ssaawa emu mpaka ssaawa 3 mention ya yali ya mukwasa kubanga okusinza ku bibuuzo mu mwabuza bete bikwatagana na kintu kigiro mu kaseera ako. So mwetereze nvuddewo olowooza lwaki ba politicians bonna abali ku ludda oluvuganya n'olutaluvuganya balumba Kyagulanyi Center kubanga ye hot cake? Olowooza lwaki ba elite balumba Robert Kyagulanyi Center kubanga ye hot cake? Bwabanga Bobby munafu nga mwogerako n'omusindeko gwa people power lwaki mumulumba? Mulumbeeko abala otherwise bwemba temwena byakola aba mugende mulime abala mugende mwesimbewo mujja kumanya ekinaava mu yebiraka nti kana akalusika akuzanyiramu abantu baagala change. Mukitegedde bulungi bino byonna si bya kitegeera nga ggwanga limaze okukyuka nti mwali mwetaaga enkyukakyuka. Omuntu yenna ng'oli bweru nga stilo kyavuma Robert Kyagulanyi Center mutasande kubeera president wa Uganda jala kutegeeza kiki ekikubeeze bweru. Mbadde ngamba nti wagendayo kulomba olwokuba nti government ya president Semete yateekawo mirimu gikubeezaawo mu Uganda n'ogenda ebweru. Kati gwe nkutunulira mu kategori kye y'abantu nti endowooza ejja kuba nsiwuufu nnyo nga Fesi ya Nsereko Muhammad kubanga oba tolowooza ensi z'olimu gye wagenda okunoonya emirimu sizizo oli mu nsi yaabo byabugwira olina okudde wammwe ekyakulemesa okubeera mu Uganda okukolerayo emirimu kubanga tewaali mirimu n'ogenda e Bulaya. Kati bw'osinzira e Bulaya njala kubuuza ekibuuzo kimu, ensoma y'ensi mw'oli yenkanakana n'eya Uganda? Kyekibuuzo ekisooka. Ebyokwerinda by'ola mu nsi mw'oli byenkanakana n'ebya Uganda? Ebyenfuna ne currency gy'oholdinga mu nsawo yo gy'owereza e Kampala yenkanakana ne Uganda? Amayumba g'osulamu genkana n'agali mu Uganda? Health system obi ebyobulamu byoli mu nsi mw'oli byenkana n'ebiri mu Uganda? Enkwata gye bakwatamu ebyobufuzi ne bannabyabufuzi gye bakolamu ebyobufuzi bye mu nsi ezo byenkana n'enkana n'ebya Uganda? Abaana b'ozadde bo bazaala bagenda mu record ez'ensi mw'oli ne babeera mu system ne batandika obbasasula akamwanyi from day one mu Uganda. Gwe abaana bameka bawadde akamwanyi gavumenti ya President Museveni baana bameka bemanyi bazaalibwa mu Uganda tebamanyi na namba yaabwe naawe tekumanyi. Agamba mbolemesa Kyagulanyi Center bino Kyagulanyi Center atambuddeko ku nsi eziwerako byagala budde mu Uganda naawe ove mu nsi ezo odde weyagalire mu Uganda. Kati bw'oba olwanyisa bino Kyagulanyi Center byakola kiba kitegeeza oli dense oli dandala. Enguudo eziri mu nsi mw'ovumira Kyagulanyi ze ziri mu Uganda. Ezo ensi z'olimu buli luguudo lwe bakola lubeerako layers 3 ate tebateekako malamu bayina material gwe bakozesa okukola enguudo ezo. Naye mu Uganda tukozesa malamu ne bassaako ya edge ebanga gwe basika ku blue band wonosika blue band ku mugaati ye system z'enguudo mu Uganda. Enkuba neetonnya olwadde within hours oluguudo lwe bakoze jjo ne lusiimuuka sente z'omu musolo ne zigenda. Oyagala okuŋŋamba the cost ey'oluguudo gye bakolera e Bungereza gy'oli awagira Museveni ye cost y'oluguudo lwe bakolera mu Uganda. Bw'ogenda kugola Moses n'osaakinga kilomita y'oluguudo lwa kolansi gye balukolera mu Bungereza n'okompayalinga n'eya Uganda, cost y'oluguudo lw'omu Uganda eya leeyemu esobola okuzimba kilometers 5 e Bungereza. Nkiddamu cost y'oluguudo kilomita mu Uganda nga eriko leeyemu ngeringa blue band
yenkanankana ne cost ya kilometers 5 ezirikole ya 3 ku nguudo za Bungereza muwe banki ne wagira President Museveni. Rate abantu kubafiira mu nsi mwoli ye rate bana Uganda kubafiira. Have you ever had any kind of safe houses or torture chambers mu nsi mwoli nga mu Uganda mulimu abantu bajjamu amaso bajjamu enjere bajjako obusajja basibaka amabeere babasibako batuleze motoka baba wobujulizi wali obuddeko mu nsi mwoli. Emirundi emekaje obase mu apartment yolo oli omubbinga ajja okumenya olujjiro oba emirundi emekaje olidde nduluza ababbi nga ziri mu kifo wosula mu Bulaaya. Ebyo tayagala bire mu Uganda kubanga bwe tuba tuyina emirimu bana Uganda bonna nga basobola okukola. Teri mwana wa muntu yazalibwa nga mubbi, teri mwana wa muntu yazalibwa nga house girl, teri mwana wa muntu yazalibwa nga malaya singa twabimanya twandibadde tubataminatinga. Naye olwokuba nti mu Uganda unemployment eri ku 99%, that's why nti banna baffe bagenda mu nsi za Walabu okukola emirimu egitagasa. Gyensonga naawe lwakyali mu Bulaaya ayogera amafuukule mutuwagira Kyagulanyi twagala change wava mu Uganda wandibadde osigalamu. N'otunula omusajja omukulu ayina envi ng'awoza President Museveni awanga ng'omaze mu Bulaaya emyaka 3 nga ne Kampala tuzimbangayo toy. Teweebuuze endowooza y'abantu balowooza lunaku ki? Kano kalowoozo Uganda tegenda kuvaawo leero kubanga n'abaagisooka mu bajjajjaffe baawummula dda. Baagezaako okukola kyamaanyi nnyo okusinga okukyusa ensi eno ne bawaayo omusaayi gwabwe ogwayiika okusevinga ensi eno nga balowooza bye baali bakola bigenda kusevinga Uganda ng'ensi, naye baafiira bwereere, baafiira ttogge. Essaawa zino oyina amaanyi, oyina obuyinza, olina buli ekisoboka okuba nti weenyigira mu kukyusa Uganda mu mirembe oba ku mpaka. Tekijja kugasa nga abaana b'osomesa tebagenda kufuna mirimu. Tekijja kugasa nga obukadde bwe mu Uganda tebulina kye bugenda kugasa. Njagala kubuuza munna Uganda yenna ali mu nsi gye tuyita second world oba first world nti omuntu ozaalibwa ne batandika okuwa akamwanyi mpaka olunaku lw'onoofa. Mu Uganda wokka wosanga ng'ow'omusolo okuva ku myaka 18 mpaka lw'onoofa nenga tolina kye tuyita return oba okuddizibwa ku ssente zonna gavumenti zeekoggyeko. Njera basibira entanda bw'oba oli musajja mukulu ng'oli mu Uganda mu nsi empya ensuubize kitwagala nga mutuwadde akalwa bapipopa nga mukadde Kyagulanyi Ssentamu bina abakadde bimugenda okufuna. Omukadde yaani? Omukadde ye muntu asukka emyaka 6 okudda waggulu. Era mu constitution ya Uganda bw'ati omuntu bw'asukka emyaka 65 oba 7 alina kuwummula. Bw'aba awummudde kye kiddako kiba kitegeeza nti ebbanga ly'abadde ng'akolera ekitongole oba kya bwanannyini oba kya gavumenti, gavumenti eba yamusevingira ssente naye aba yeesevingira ssente. Ate ne gavumenti emwongera ku ssente ku kittavu gy'aba aterese. Kiba kitegeeza nti gwe mukadde wange ali eyo jjajjange asuubira okukaddiira mu Uganda empya Lorda Kyagulanyi Ssentamu buli mwezi obenga osobola okufuna nga oba tokyakola ng'oba onyina ennyumba za pangisa oba tolina ng'ofuna at least emitwalo 30 buli mwezi $100 kubanga zisoboka zitya okoze emyaka 50 ng'okola from Monday up to Friday ng'owummulamu lwa Sunday lwokka. Naye mukolo okwo oyina ky'olina okufunamu kye tuyita return oba okuddizibwa, gavumenti yo ng'ekuddizibwa. Ne mu banna bizinesi y'enkola y'emu balina kye bayita tax returns. Ti bw'okola bizinesi n'osasula emisolo wawe bitagenze bulungi olina okugenda nolaga ensaasa n'ennyingiza ne losi ze wakoze revenue n'ekuddiza ku misolo gy'egyo. Kati mu Uganda banna Uganda kye bandi bafunye nga returns kwe kuba nti amasomero ga bwereere, ebyenzijjanja bya bwereere, ebyokwerinda weebiri abantu tebafa, nga buli kimu waliwo n'amaterekero g'emmere nti mu mbeera ng'eno buli munnayuganda agende wa chairman olusi wano n'amuwa sukaali n'ebijanjalo nga bya bwereere nga talina gwe yeebozizzaako. Amaterekero g'emmere baagatwala bawala babe bagalimbe bagaddukanya, amalwaliro gonna bagatunze bagamazeewo, buli kimu kivuddewo. Yeno embeera gye twagala tusigale mu mpaka. Nze nno mbagamba bwe nti
okulwanirira eggwanga eritalina mugaso nwanirira eggwanga eririna omugaso ndirwedde okufiirira eggwanga lyange okukyusa Uganda by all means and I'm ready for any meaningful action against President Museveni's regime because we are tired of this regime. Tukoye. Tukoye. Ekisawe ekisembayo. Omulabe asinga okubeera omulabe mbulamu obwo bayita fear okutya. Bw'oba olina omulabe ali mbulamu bwo nga bamuyita okutya fear kiba kitegeeza ogenda kufane Katonda tagenda kukwaniriza mu kifo wolaga. Katonda yakutonda ng'olina omumwa guno weeyogerera. Katonda yakutonda ng'olina obwongo obwerowoleza. Ovanga ku kintu eky'okubanga omuntu akulagirira okukola ekintu nga tokyagala ekyo kikyamu. Mu mwaka ogusookedde ddala mu mwaka olusookedde ddala njala bannayuganda beeyimirire bagambe nti ekimala kimala. Buli lw'oyogera n'ovamu okutya otambula. Buli lw'obeera ng'olimu okutya tolina kyogenda kutambula, tolina kyogenda kwongezaayo. Njagala buli muntu ayimirire ku mazima ge mutandika okwogera mutandise okwogera nti ekimala kimala teri kutya. Muveemu okutya, muveemu akatengo. Oyo mutabani wa Karekyezi Lutabayisirwa Yuseri yamala kuvaamu katengo okujja okuyingira ensiko okuwamba. Singa yalina akatengo yandibadde tawamba. Nammwe kyembasaba essaawa zino. Gwe bw'onoofa naye ng'omwana wa asigadde ne future eri bright oba bright future kiba kirungi nnyo. Nze ne bwe nnaba nga nfudde ng'abaana nga basigazza bright future kiba kirungi nnyo. Naawe bw'otyo. Dhani gwe okubeerawo ng'oli mulamu otyo okwogera olimu akatengo, future yo yaffa. N'ey'omwana weeffe n'ey'omuzzukulu weeffe. Kitegeeza omutima n'obwongo n'akamwa Katonda kuwa bya bwerere. Okitegedde? Mujjeemu olujegere lw'okutya kubanga okutya tekulina gye kukutwala kukuzzabuza mabega. Mujjeemu okutya kubanga singa Museveni yatya yandibadde si yafuga Uganda. Kyagulanyi singa yatya emigo gye bamukuba Arua singa yabivaamu dda. Yatuuka ku ntaana yalabako ne Katonda ku mugo gw'entaana n'agamba ekimala kimala kasikyana kyentya. Ng'ensonga lwaki waali. Lwaki weeka omummango manyi nti ensi yo bagitwala buli kimba kitwala n'osirika. Bwe tukuŋŋaana ne tuvaamu okutya kiba kitegeeza tugenda kuwangula. Bwe musingalamu akatengo muba mweriddemu olukwe. Ssaawa yakwogera togenda mu ofisi ya muntu n'akukinimbukako ng'olina obuyinza obwogerwa kuweesa mateeka. Omuntu akuga nti kye kimala kino kiri bwe kiti. Oli tajja kuga nti nnyukuta bba akugamba nti nnyukuta kya. Bba ebeera bba, sa ebeera sa, fa ebeera fa. Tekyukangako. Speak the truth. Saagala kusukkaano. Mukama bankumira batakumira mpeera. Tukwatagana olunaku olulala. Naye nga mukimanyi bulungi nnyo byonna ebyakoleddwa ne bigenda okukolebwa bimenya mateeka constitution ya Uganda bigimenya. Naye bw'onyigiriza nnyo ennyindo oba bw'onyigiriza nnyo omuntu abeera n'ekisembayo. Ekisembayo ekyo katumale okuyita mu nteekateeka zino zonna tujja kuba tukiraba. Awulidde vidiyo eno njagala ogitwala ogibunyisa ensi yonna bagimanye. Nze sikyatya kufa. Kubanga abaafiirirwa olusi bafuga Uganda. Sikyatya kufa. Ekyentiisa kiri kintu kimu kubanga lunakeera butya nga sikyasobola bbawa information yeno. Jensonga lwaki nzija n'enkola nembawa information every time every day nga njagala obbabuusa nammwe mubeeberere mubeere mu bintu bino kubanga ekimala kimala eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina na kitaawe. Njala okutumira kuba Iso n'abaseemwayi. Wepo ne bambega bonna bali ku social media. Tubaagala nnyo mwebale kubega, mwebale kusindika obubaka buno eri bakama bammwe. Nti omulimu gwebale nnyo ne mulekerawo kutiisa abaana ku social media nga mubakubira amasimu mubagaana okwogera ku nsi yaabwe. Gwakola ekigambo ekyo osuubira nti Aminti yalina bantu be bamu, Obote teyalina bantu be bamu,
So wake up before it's too late. May God bless you. Nsiibudde Mukama batukumira takuumira mpeera, mbaagala nnyo mweraba.